We're going to celebrate a full success of the Prima Lusaniya season 3, and also we're going to be singing happy birthday to all the summer babies. Hey, Uncle Joe, Daddy, so come over, little bit. Come over. Come over. You're going to sing to the summer babies, and then also you're going to sing. Okay. Happy birthday to you. Oh yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to my babies. Happy birthday to you. Come and take my love. Come and take my heart. I love Sheebah so much. But thank you so much, Sheebah. This is my dream. I'm so glad you allowed to come the first time. I love you so much. God bless you. That participated today, Kone Villa is my biggest sponsor on this event. I did have hope. Nemo tukilila omgaga nangama Prima. Tiba utimi, Derrick Bakyekoze. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Prima Cosmetics. Thank you so much, my friends. My branding guy, Crush, Afrocentric. Thank you. You've done big in this. Benja, the team, I love you so much. Prima, I'm gonna say something about you. Hi guys. Hi guys. Thank you so much for supporting Prima. One of the reasons we changed dates so many times because I had to make sure I'm here because this woman is one of the most working women I know. Shout out to you, thank you for hustling, thank you for being the role model that every young woman needs to see. Have a beautiful night, thank you for coming. Sheebah, we wanna party! Sheebah, we wanna party! Thank you. Yes. If you wanna be part of the picture, just raise your finger and say peace. Yeah. Thank you. Have a beautiful night. Thank you so much. Have a beautiful night. Somebody make some noise for the Global Crew tonight. Yeah, thank you so much. But big shout to everybody coming out tonight, especially everybody that paid the money to me at the Prima Lusaniya season 3. Hi guys, hi everybody that came through at Prima Lusaniya Festival season 3. Mwebale nyo. Thank you Sheebah, thank you Geosteady, thank you Unknown, Lito, V, Evelyn, Bureyaze ku event. Thank you my team, Impala Hotel Munyonyo. I'm so glad. Mwebale kuja, the event was good. See you next year. Prima Lusaniya Festival season 4. It's coming back big and better. Thank you. For now, tuchali ku baby steps. So we are looking at a bigger venue next year. But in case mukama about blessings and more than that, why not? Yeah. Of course, that's what I'm timber. He had to come through. He's going to come with the kids because Nadi Sabi and Abwani Nongandi Mukola. And he had to pick them. You're going to Chimayo? Not Janava. Yeah. Maybe try to use them and then we posted, but we are friends, we're okay. Yeah, we're okay and we can pull up each other in time. It definitely happens. Yeah. It's your match tegede. It's actually digesting. Omanga woli mele no jikuta no digesting. Bambi muchi digesting it. We are co-parenting and we are good friends and good people. Kona lebuje bale. Kale na muje bale ko bagana. Prima Lusaniya olwetani. Sokera dala kibadde kinkakatako okuwagira Prima.
Prima nsomye naye kuva mu primary era tuvudde ffena mu ghetto. Ffe abaana nga bavudde mu ghetto mu mbeera etabeereka. Prima bo baaliko bulungi kubanga mu Bakyekoze ewa Bigalo gye nasomera naye primary ate omwana ow'obuwala waavaayo n'akikola kitukakatako naffe okujja okumusapootinga. So Prima waavuddeyo yavaayo n'akola Lusaniya olw'emmere, n'akola ebizigo, n'akola ebintu eby'enjawulo. Kiraga creativity nti omwana avudde newaffe gye bantu gye batasuubira omuntu yenna okuva asobola okimeekinga. Kitukakatako naffe kubanga naffe tuvudde mu mbeera y'emu okujja okumuwagira. Naye okusingira ddala atumakinze proud nga abaasoma naye nti olunaku olwaleero mu bantu bonna bye baali batasuubira yajoininga business n'ajoininga social life. So social life eno n'emufuula kyekyali. So kitukakatako okujja omusapootinga emirundi mingi. Ntumye Olusaniya lwe kubanga luwooma. Ndi Olusaniya lwe sitandise kululya. Nduliridde ebbanga ddene nnyo kuba lwe lusinga okuwooma. Bw'ogamba ku Lusaniya kubanga kati nga ffe bannabyabufuzi tutera okwagala abantu be twesiga. Era omanyi nti Prima omukubira essimu ng'olinawo wakutte mu ofiisi ng'oyagala okulya kamera akawooma ogamba kankubire Prima. Naye olwokubanga kati nafuna omwana wattu ewaka ate siyinza kayisaawo sikyamuwagira nga luli nga we nali omuluulu. Kati luli nali muwuulu nga muwagira nnyo nga mbeera awo ne ŋŋamba ani gwe nnyinza okulya akamere nga naye kalungi kawooma ate nga mwesiga ne bakaleeta nga manyi nsobola okawoomera. Prima is reliable ekisookera ddala. But ekisingira ddala obukulu nti ebbanga lyonna okuva mu primary we stayed in communication. So ekyo kyokka kiraga nti anybody can make it in life. So we want to encourage everyone. Waliwo abantu abamwegomba nga Prima, waliwo abantu abatwegomba nga ffe. Naye we have a story behind us and at the end of the day we support each other. So kibadde kinkakatako okujja olunaku olwaleero okubeera mu Prima, okumuwagira, okumuencouraginga, okumulaga the journey has been long but she has made it. There are different challenges in life but at the end of the day it is what you fight hard for the public and for everyone to see that you can inspire others to join the business or to be successful as well. Taking and Prima kyakoze olunaku olwaleero kimala bumazi. This is good for a girl child. This is good for somebody who has come from the ghetto. Yes. Okusookera ddala tuli serious about the issue. Tetuli just nti government kutwetondera. Emirundi mingi baminisita bavuddeyo ne boogeza ebirimi oba ne boogera ensonga ne zitaggwaayo. So for this only time because basusse President waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu okumukwata mu ngeri etategerekeka, okwata abantu ab'enjawulo ne babasiba. Ku guno omulundi tulowooza nti kino kisusse kigenda mu maaso kamanyiiro. Naye ffe twagala okulaba nga tukola buli kimu okulaba nti baminisita tebaddamu kujja mu paliamenti kweyogeza birimi. So wadde baataddewo katemba ku lunaku olwokuna olwawedde naye ku lunaku olwa Tuesday tugenda kubeera very more serious kubanga tebaatuwadde statement gye twabadde twetaaga. Tetwagala bwagazi statement, twagala bannyonnyole. Abantu baba baagala omuntu waabwe nga bali willing omukima ku kisaawe buzibu ki obulimu. Constitution weba ekkiriza omuntu yenna okuvaayo nayaniriza omuntu we oba constitution weba ekkiriza nti abantu balina eddembe okukuŋŋaana tewali kibalemesa. So Abannayuganda ekirungi akatengo baakavaamu ate kati babuufu. Twababuusa, we are young generation. They need to see things different from just a white paper. So abantu baffe tuba encouraginga buli kimu kyetegereza obulungi tusobole okukikola mu butuufu bwamu. Naye nga tulaba amaaso kwesaamu amaaso mu paliamenti kisusse. Okuyisaamu amaaso kisusse kubanga tulina nakyemalira. Ono yagenda mu nsiko n'alwana ate ffe tusalawo okukolesa amaanyi g'abantu. Afugisa mmundu Uganda tebeerangako na demokrasiya. Era abantu abamu babawuddisa nti kisoboka Uganda balowooza waliwo demokrasiya naye nkola obubbi obususse ebintu ebigenda mu maaso nga si bituufu okuwamba abantu institutions okuyingirira okugeza nga judiciary parliament n'ebitongole ebirala ebyandi biprovidinze service eri abantu ba bulijjo. Iffe nno tulaba Uganda kubanga tutambuddeko, tulaba Uganda kubanga tuli mu gijjo ogusomyeko, tulaba Uganda kubanga twagala abakulembeze n'ebitongole ebiri accountable eri abantu. Ekyo nno kye tusinga okutunyuulira kubanga tulina ensi gye twali twenkana nazo nga Uganda efuna independence. Olunaku olwaleero zaatuyitako
olw'okubanga obuli bw'enguzi olw'abayaayi abasalawo okujja ne balowooza nti eno famire yaabwe ne basalawo okuwamba. So at the end of the day, it is a struggle. Different people are struggling differently to make it in life, but we are struggling to make sure that Uganda is a peaceful nation economically, socially, ne issues endala nga si byakubuddisa ng'eddagala gye liri mu ddwaliro naye ng'okusingira ddala ng'omuntu wa wansi asobola okuwulirizibwa ng'ali iko n'omuntu oyo ayeevula ayinamu ku majja. Ekiro kya Sizo batabula lunaku olwokuna kyabadde nti omubaka omu atagwa mu yagenda n'awemulira munne si kuwemula ekyo mwe temwakyalamuko nga waliwo tewali kuwemula, twetaaga just kunoonyereza kyeyali ayogera kituufu oba si kituufu, kubanga kisoboka okuba nga kyeyayogera kituufu. Kale ate mpaka nga tufunye obujulizi kisoboka okuba nga kyeyayogerako kituufu. Era awo naffe tukyamubuuza kubanga yatugamba ebintu bino ebimu bituufu. Kale ebintu ebimu bwe biba bituufu ate tekitukakatako ffe kuvaayo ku difendinga kikyamu, kubanga ffe aba-NUP ekyenjawulo kye tuyina oba ffe abamanyi g'abantu buli kimu tukyogera nga bwe kiri. Oli waba ali enguzi tumugamba, omwana ow'obuwala wabanga atandise okukola obuzi obutali butuufu tumugamba. Bwe tuba tulina abayaaye mu sisitimu tubagamba, oba wali mu poliisi ffe tulina obuvumu. So kati waliwo okunoonyerezebwa kyeyayogedde kituufu oba si kituufu. Bwe kiba kituufu ate taba na musango gwonna. ate abantu bagamba nti no ayinza okuba yakyogedde naye ate tokugera mu constituency ya munno n'okyogerera. Tulina okwawula. Bassa abantu, bakutta abantu abaana b'obuwala ne baba rapinga mu drone ez'enjawulo. Ebyo sitole muzijje muziwulira. Bakutta abantu ne babanywesa omusaayi ogulimu akawuka ka siriimu. Kati kyogamba ebigambo ebyo just byogedde bisinga obukyafu n'obukumpanya obugenda mu maaso mu gavumenti. Bakutta abantu 10,000, bakwata abantu abalina okukyajingibwa mu kooti eza bulijjo ne bateeka mu kooti z'amagye. Olunaku olwaleero tulina Olivia n'abalala basibe. Kyogamba nti ekyo kyamaanyi nnyo okusinga oli gwe musibye emyaka 3, emyaka 4, ono gwe mwajjako famire ye. Kyogamba ekyo kyamaanyi nnyo okudistractinga bizinesi za gavumenti, okulaba nti paliyamenti ekiteekako essira yasoose. Tulabe babaka bannaabwe, Honorable Kabanda yavaayo n'avuma Prime Minister n'amugamba bo babeera mu ntalo ne sipiika ne Vice President kubanga bakazi, ye nga tebamuteeka mu kakiiko. So ensonga zino twetaaga ozitunyulira mu buvuba tutegeere bo bali beekwasa kubanga baali baagala okulemesa report ey'enkwata President gye bamukwatamu nga 5 ng'ajja akomawo e Uganda, olw'Abannayuganda ab'enjawulo be bakwata abawera mu 3,000 bali banoonya ensonga yonna yonna gye basobola okwekwasa. Naye Bannayuganda bagezi, we are a sharp generation, you cannot stop us. Thank you very much. Okay, thank you.